lunaku lwa kusatu nkubuuzizaako nnyo balekubira nga te otambula nange mbeera eno ya bulijjo nze Sula Ssenyonga. Embeera eryete obulamu busanze otya tubaayo eno nga tutambuza ebintu mpola mpola ate mpozi naawe gy'oli n'obeera nga wamma okikwasaganya bulungi nnyo. Daudi Mugema bambi yatufuddeko olunaku olwajjo era nga mpozi bwe bazibidde olunaku olwajjo nga bagezaako kuleeta okutetenkanya omulambo gwe gubeere nga kutuuka ku National Theatre. National Theatre eyo gye yasuze ate nga balina okumutwala ekyotero olunaku olwaleero. Eyo olunaku olwaleero addayina okutwalibwa ekyotera yowaabwe gyazaalibwa. Ono nno yafiiridde eggulu mu woteeri. Jjukira babadde bagufuula mugano nga b'abayimbi ogenda ewa Salimu Sale bapanga buli kaseera babeera ne propose ez'enjawulo leero ndi kino leero naleese kino. Ono bakolako ko proposal ya upcoming ne babawaayo obukadde 10 oba 15. Daudi n'aweta nazo. Olwo nalo ne lubeera lutalo. Kati ndowooza ne ziggwawo n'addayo ayiye endala. Akati mu kuddayo okuyiya endala era ne bamuwa ne bafunamu obutakkaanya era Daudi n'aweta nazo. Kakati bino byonna bigenza okubaawo emabega kaawo omwaka oguwedde gwali mwaka guno oba gwali guwedde ndowooza nga alina okugenda Taki bamulongoose ekigere kuba yali yalwala ekigere. Kati ekigere ekyo nga kizimbye. Ono nno ye afudde alumiriza ng'agamba nti Mathias Walukagga yabadde amuloga. Oba ontegeera nti Mathias Walukagga yabadde amuloga. Abantu batandika okwebuuza eddoga ate balijjanjabira mu kizungu oba balijjanjabira mu Kiganda. Bamusonderayo ku busente awo n'agenda era waafiiridde ekigere kibadde kyawona. Naye ekigambibwa abamu bagamba nti obaolyawo ebbanga lyamaze nga mulwadde kati ate n'agenda ne yeesolosa mu woteeri nga gy'asula nga enjala emuluma. Abasinga bagamba yafudde enjala. Yandiba nga yafudde enjala bingi nti bw'ogenda wa Salimu Sale tomulaba ku lunaku lw'ogenzeeyo. Olina okuwaamu akadde n'olinda ne bakwetoolooza n'okola otya. Kati obudde obwo bwonna obeerayo ng'olya ate ng'olina okunywa. Kyokka ebyo tebibeera ku ssente za Salimu Sale, bibeera ku ssente zo wamu n'okusula. Kati ye bw'aba wakusasula ate akusasula leeta n'abuuza omaze wano ennaku mmeka nti bwe ziti gw'olina okwennyonnyolako. Nejjukira Salimu Sale bano yali yabagoba. Bano yali yabagoba dda nga bagoba eggulu era ensonga zaabwe nga zikwasa Eddie Kenzo. So kati mu mbeera eyo ne tukugamba nti oba oli awo wandibadde weebereramu gwe ng'omuntu omulala. Guno si gwe mulundi ogusoose okubeera nga abayimbi bafunira ebizibu eyo. Mujjukira Lili Pazo naye yali musajja wa ttabbu nnyo naye yagenda eyo n'afunirayo obuzibu ekyenda ne kyesiba ne bamuggyayo mbirimbiri. Kati ye alumiriza agamba nti bwali butwa. Oba oli awo agamba nti bwali butwa bwe baali bamuteze ku kyennyanja kye yalya kubanga gwe baasembayo oba okusaavinga. Kati ate jjukira ke kaali akalenzi akaali koogerayogera ennyo ne bagamba nti kantu tulina osooka okukajja mu kkubo lyaffe tulyoke tukole bye tukola ebirala. Ekyebuuzibwa obutwa buno bwebanga bwe buliyo baani ababutambuza? Bennyini ababeera bagenzeeyo oba bebeera bagenze okukyalira? Naye weebuuze be bagenze okukyalira babeera babalanga ki? Kuba kinajjukirwa ne Adamu Mulwana ono enfa gye yafaamu yali nfa ya butwa naye nga kigambibwa obutwa buno oba olyawo bwali bwa ddabo. Yasooka n'afuna buli bw'agamba nti omukazi yabumuwa eyava ebweru olw'okubeera nti yali nnyo mu nsonga za struggle ng'awagira nnyo Dr. Kizza Besigye. Then ne bagamba last gundi wabeeredde yalyoka afe era yali yakamiitinga Salimu Sale nga alinayo n'akasente kamuwadde oba olyawo nga kagenda mukolako ku by'obujjanjabi. Kagenda kumukolako ku by'obujjanjabi. Wano nno otwebuuliza ababutega bali ggulu oba bano bagenda nabo nga bananga ye baleetera obuzibu. Ekyokubiri bano bannaffe bo balikomya ddi
okubeera nga bagenda eggulu olw'ensonga kati ebyabatwazangayo oli twali mu time ya covid lockdown blabla tebakola kati okukola kwaddawo abayimbi baddamu okukola muliko myaddi okwenjeera n'okufiira mu bintu ebitaliimu muliko myaddi okwenjeera n'okufiira mu bintu ebitaliimu tetugaana okufa teeka but obufiiriddewa Kwemala Radio Diaspora Hit Online Station www.kwemalafm.com kwoli program music boxing kubuzizaako nnyo tukyatambula bulungi nnyo onako olwajjo gabadde mazaalibwa ate mpozi g'omukyala Janet Kataha Museveni ono nga first lady wa Uganda yawezezza emyaka 77 oli nakubuuza bw'aba wezezza 77 egy'ekikazi kuba abakazi basobola okubba yaawe ekyebiri basobola okubbayo ekyesatu awo kakati ate omwami abeeramu emeka omwami abeeramu emeka tata wange yawezezza ali myaka 8 either 8 oba 81 agenda ku celebrating a birthday ngenda kuza omwezi 27 July ate ono nga ebavubuka abatambuza ennyo ensonga za mwami Yoweri emisitayimu y'emigadde eyo ebiseera ebyo by'edda na biki ebyo naye nalabye nga bw'aba ali mu 8 ng'ate oli yali mukama waabwe yali abakulira nga kitegeeza aliyenga buki ataatera oyingira 9 n'atera okukisiba 9 n'atera okukisiba otherwise ojja kwekanga nga tugambye kino nga kikulu nnyo but anyway ffe tubaayo eno nga twagala okubeera nga tumuwishinga amazaalibwa amalungi maama Janet Kataha Museveni era wano omukulu yennyini baawe watereddeyo obubaka n'agamba debasiita all the Musevenis basiita Bayombo all the Bazzukulu of Uganda and all other Ugandans, I greet you. It is my pleasure to inform you all of you that today the 27th, that was yesterday, the 7th birthday of my dear wife Jinga, grandmother, mother, my Janet Kataha Museveni, the first lady of Uganda. On behalf of the many, I congratulate you. I congratulate her and praise the Almighty God for giving her a long life and pray to Almighty to give her many more years. Obubadde obubaka bubadde buwanvu nnyo naye nsobodde okubeera nga mutema agamba nti eri abo abazzukulu ebigambo bingi bye yakozeseza nange byonna bitegeeza abazzukulu ba Uganda agamba nti ayagala okubategeeza olunaku olwajjo lwejjaweza emyaka 77 ejja mukyala we era jjajja w'abaana ate nga maama w'abaana ate nga mukyala we era nga ye first lady wa Uganda n'agamba on behalf of the many kulwa abalala bonna amujagulizaako era nayeebaza Katonda olw'okumuwangaaza ebbanga lino lyonna n'agamba nti Katonda amwongere amuweeyo n'emyaka emirala mingi nnyo asobole okubeera mpozi ng'ate awangaala okulaba abazzukulu be bw'atyo nga yeebaza Katonda. Twagala okwebaza naffe Mukama Katonda olw'okutukuumira abantu bano bonna ne bakula nga tubalabako. Bintu ebimu twasomangako bisome ntuwulira biwulire mu ngero kati ne tubirabako. Bwe tuba tubirabyeko kitegeeza ki? Kitegeeza nti oba oli awo abantu bebabeera batunyumiza tubirabako ne tugamba bino bwe biti bwe byali edda omuntu okweza emyaka 5 nga kibeera kikulu nnyo emyaka gy'edda gyalinga miwanvu. Oba oli awo mu myaka egijja mu maaso ojja kwekanga nga emyaka gigenda gikendera giruzingira ddala value ngo omwaka ogumu gulinga gwenkanankana ndowooza n'emyezi nga 6 kubedda ngo mulya Christmas esooka ne muddamu ne muli endala dda
ne muli endala dda nnyo ne kati tugirabanga erwa eyanguwa mangu nnyo. Omusango gw'okutta eyali omuwaabi wa gavumenti John Kagezi gweyongedde mu mpozi ate okugaziwa oludda oluwaabi bwe lukutte Abdunnoor Ssemuju amanyiddwa nga Minaana ne gumwongera ku muvunaanwa mu musango guno. Mujjukira Nixon agasibwe ono nabagambako omusajja ono omugenzi Kirumira yamwogerako n'agamba ono akolagana n'abakyamu era abaana abakuba abantu ababba abantu mu Kampala n'abakola batya bonna gye baripootinga ono Minaana era naye Kirumira yamwogerako ne bagamba Kirumira mulalu. Kirumira bw'atyo yakubibwa masasi. Kati kino kyandibanga kyeyoleka lwatu nti abamu ku bano ba Nixon ne bano ba Minaana be baakuba Kirumira amasasi. Lwaki? Nti kati kyeyolese kize on book nga mu kunoonyereza kwonna abantu bano mwebali. Minaana yaleeteddwa jjo mu kkooti. Mu kuleetebwa mu kkooti yazze awonyera. Abantegeera yazze ng'awonyera kitegeeza ki mbu yakubiddwa n'atulugunyizibwa era yaleese akwatiriddwa bukwatirirwa naye ng'enjala emuluma. Ekola ki? Ng'enjala emuluma. Era bw'atyo badde bamusomera omusango n'ayimuka n'agamba omulamuzi, nyamba ompe kamere enjala enzita. Munyambe mumpe kamere enjala enzita. Era bwe batyo bayimiriza kkooti ne bagamba musooke mumuwe ekyokulya. Ebintu bino bikusoberera nti omulamuzi ono tetugaana mukyala yakwatiddwa Minaana omutemu ekisa nakkiriza bamuwe kamera alieko. Nenzijukira Edi Mutwe eyasaba eddwaliro ng'afa n'asaba mutemeko n'emikono ng'ate ebyo abisaba musajja munne naye yagaana okuwulirizibwa. Temumbuuza nti kiki kyengezaako, what are you trying to insinuate? Jasimbawa ntegeera ey'abantu ab'enjawulo. Mbawa ntegeera ey'abantu ab'enjawulo kubanga oli yalaajana n'agamba bantulugunyizza nnyo. Mira painkillers 12 olunaku. Naye omulamuzi yakwatibwa amuwadde n'ekisa kugamba nti ono basooke bamutwale mu ddwaliro oba kale bayite abalwadde abasawo bajje bamujjanjabe. Abasawo bajje bamujjanjabe mu kaseera ako. Oba ntegeera bajje bamujjanja mu kaseera ako balyoke beeyongereyo. Kuba ekyo omulamuzi yali akisobola n'agamba bwe kibeera bwe kityo kkooti kesooka eyimirire omuntu ono afune obujjanjabi afuneko n'eddagala lyagenda nalyo mu kkomera dini omusango gweyongereyo. Simple. Ng'ono bamuwadde langi noli yali asobola okuweebwa obujjanjabi kubanga abasawo babeera wa mulamuzi atowa butoyi oda n'agamba muleete omusawo. Ba NUP baali basobola okuleeta omusawo waabwe oba eggwanga ne liita omusawo yenna abeera aliwo from Mulago n'ajjanjaba omuntu ono n'addizibwayo. Nga bwe tulabye bakoze ku Munaana kuba Munaana kkooti eyimiridde n'amala okufuna ekyokulya ne bamukomya ekkooti n'eddamu ku ssaawa 9. Ekkooti n'eddamu ku ssaawa 9 ne bamusomera omusango. Omusango ono bagusomedde ogw'okutta Kagezi. Tebamukkiriza kwewozaako okubeera mpozi ng'ate ekkooti omulamuzi amusomedde omusango abadde wa ddaala ate mpozi eritandikirwako nga mwene kkooti tekkirizibwamu muntu yenna kukola ki kweyimirirwako. Bw'oleetebwamu bakusomera busomezi musango ne bakusindika kwa limanda eruzira mpaka bonna obujulizi nga buweddeyo omusango ne balyoka bagusindika mu kkooti enkulu. Nde batandika okubeera nga bawoza era ng'oluwoza luno lujja tunyumira nnyo. Tujja tunyumira nnyo. Ne twebuuza Minaana obukulembeze bwakyuse mpozi Nixon naye ali mu kkomera. What went wrong
okulaba nga Nixon ne kati atrapingibwa yamaze okukola emirimu gy'abakulu oba yabadde omukulu. Nominations zikyagenda maaso. Nominations zikyagenda maaso. Nina akansanyudde. Waliwo abantu babiri abazaalawo ennyo Bobi Wine. Kuliko Burola Anderson, ono mumanyi bamukwatako ku misango gy'okubeera nti yali avola Anita Among. Kati ono naye yeewandiisizza okuvuganya ayagala bubaka bwa Parliament Nakawa. Ziti Nakawa East, Nakawa West, either of the two. Abo balaga nnyo nti b'amaanyi. Kati nabo twagala tulabe akalulu kano bakawangula. Kati bwe tuvudde eyo ne tugende wa Audu Hussein ono yabadde RCC akyasiza okubeera ow'omutawaana ennyo era nga mulungi mu kubeera nga avuluga Bobi Wine, akuba abantu bano bakola batya. Yali RCC wa Kampala na attackinga abalokole n'agamba agenda bajja ku nguudo. Tikyambalira ne bamuwabulawo transfer. Yali tannabagamba nako nti abatuusaako omukono gwa Katonda ne gumukwala ne mukasuka eyo mu north n'abeerayo ndowooza n'alaajana mu kulaajana n'akomezebwawo. Kakati abadde ali Masaka. Kati wano bagamba former Masaka City RCC omanyi olina okuresigninga. Audu Hussein has been nominated to contest in the new NRM primaries for MP of Northern Division Mbale City. Mbale City bajawulamu ebitundu. He says he was compelled to resign from RCC position due to what he described as poor leadership by the incumbent, which he could no longer retaliate. The constituency is currently represented by Sesi Wandeke Kizizi. Kati onunno tumulinze tulabe ebintu ebiyimiridde bitya. Mbuuza lwaki nti omusajja ono bemanyi nti b'amaanyi batabbu bamutawaana. Kati tubalinde akalulu nga kabawuuta. Actually nze n'abantu benjagala okulaba kwe banaatunula nga akalulu kabawuuse, the likes of Audu Hussein, Burola, Kabuye Kyofa Togabye. Abasajja abo b'amaanyi nnyo era boogeza maanyi. Omuntu ali omu gwe bavuganya ekyewuunyisa gwe bavuganya teyeesimbyewo na mu constituencies zaabwe ne bakulaga nti kwe batambulira. Oli agenda okunoonya akalulu akanoonyeza ku Bobi Wine ne weebuuza abange Bobi Wine yeesimbye kuwa MP yeesimbye kuwa MP bwa Nakawa, bwe Nakaseke, bwe Mbaale. Kati katulinde tulaba akalulu bwe kagenda okubayisa ne biki bagenda okwogera after, kuba kino mbabuuliriddewo kagenda kuba kagenda bavuluga, kagenda kuba tebajja kwasaamu omujja okutegeera mugambe nti omuyaayi ono nga yalagula ebintu ebituufu ebiriyo, kuba abo bo n'abantu baabwe tebabaagala. Manyi okola effujjo ng'olowooza olikola Kampala naye nga lituukira ddala eri ku ground ogera okuddayo wajjajjawo ku bujjajja ku butaka nga bagamba naye abasajja bano kiki? Lwaki tebatwesonyiwa? Oba okitegeera lwaki tebatwesonyiwa, lwaki tebatuvaako? So kakati ye embeera eriwo wano muna tugamba nominations zikyagenda maaso. Kubanga nalabye abagundi nabadde ndowooza babadde bagambye balangiridde bakoma like yali Monday, no, bali bakomye Friday eri ewedde, naye bayongedde bagamba bagenda kwongerayo paka ng'ennaku z'omwezi 27 bagenda okwongerayo okurecevinga abantu abateekayo ba abalago abakyayagala okubeera nominated, abazaayo empapula zaabwe babongedde mu days basobole okubeera nga ate ekintu bakikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Kakati nno Kenya abantu okwekalakasa kuzzeemu olwaleero. Protests have started in Kenya. This video from Nairobi shows youth chanting "one term," a slogan popularized by former Deputy President Rigathi Gachagua, meaning that President Ruto will not get
re-elected, and Muizi, okay, a Swahili word which means thief. Bagamba nti ekigambo kino kibale kikolebwa nnyo eyali composite deputy president Gachungwa ono nno yali nga atambula nnyo ng'agamba nti temuddamu kulonda Ruto mubbi. Kakati abavubuka beeyiye ku kkubo nga bagenda baleekaanira waggulu nnyo bagamba one time kisanja kimu kikumala tema. Niba navubuka bibaliko ekikyamu kati bwe kiba kisanja kimu temumulonda. Ebintu yano nze byansobera. Abantu temwagala balaga bukyayi. Mwalinga muline Raila Odinga ne mwekalakasa ne mwetema ne mukola mutya ate ne bamuwa vice president. Oba ntegeera ne muddali ne mutuula. Kati ffe waneeno ku mbeera abantu gye balimu embi ennyo nga Mwai Museveni awa Bobi Wine wa vice president. Ngera Bobi Wine akomawo ng'agamba mbu ate kakati tuli mu struggle. Awo gwoba ogenza oba otulabyeko. Waki tetulonda Buchaman najja nga yali mu struggle. Bya Uganda tewesiriwaza bwe bityo. Bobera ku opposition, bera ku opposition. Teri ya kutufulinga kyovola banti Mau Kasita yalaga embeera ne bagoba. Mpuuga ne bagoba. Bano simaye bwanika baani bonna ne bagoba. Eyo yibana Uganda. Newankubadde mubalabanga abatiitizi mulo kibagasa kimu okudda ku streets ne mwekalakasa but okwekalakasa kwammwe nga tekuggusa nsonga. Kubanga bana Kenya bavumanya abana Uganda era abana Uganda muli basiru. Omusajja afuga atya myaka 4 lelelele. Yes, myaka 4 but at least opposition yaffe esigala ku kigambo kyayo. So si bino byakwekyusa mbwate kati ono mwaddo wa vice president chokanga wa opposition mugabanya obuyinza. Ebyo tebikole Uganda. The winner takes it all. Boboli ku opposition bera ku opposition. Boboli ku winning team bera ku winning team. Zabike emipira boli mu government bera mu government. So si byakulinnyo eno neeri. Oba ntegeera. Si byakulinnyo eno neeri kucyankalanya abantu nakubalimba mboba embeereri bwetyo bweti. Awo wetuli wano mu ggwanga latu Uganda. Kati Kenya katubasabire okwenya abadde okwekalakasa ndowooza bwe tuba tulabye mu government ezakafuga Kenya. Government ya Ruto gye bakyasinza okusimbira ennyo kuuli esanze protests nyingi nnyo kuba yali tannaweza na mwaka nga yakafuna protests ez'enjawulo nyingi nnyo omwaleetera n'okubeera nga baakuba ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda House ne bakikuba ne bakyokya ne bakiteekera omuliro. Oba ntegeera kakati bazzeemu bagamba one time is enough for you. Tetukwongera kisanja kirala. Nze ndowooza ekyo mukyolekeze wali mu kabox muteeke mu kabox mukakuume n'okukakuuma kijja kyuka awo tujja tegeera nti why abasajja bano batabbu nnyo balinga blazes bifu nete mugenda kukikomya mu migambo muddawo ne mwekalakasa abasajja ne bakuba ne babatta ne mwetemaatema. Nze ensonga ya Raila Odinga yanyiiza nnyo. Abakalenjini simanya nga balwanagana n'abaki kinga no bonalaba nti Abaganda nga balwanagana n'Abanyankole ne beetema mmalo okwetemaatema ate ne bamala bagamba mukati Bobi Wine ye vice president. Can that happen? No, it cannot happen. So in that way tugamba mwetereze ng'abana Kenya. Nigwe kyomanyi oziwadde mbogenda ku Facebook page yaffe n'osobola okulaba biki ebitrending ebitambula kubanga tugataddeyo amawulire ago. Nawe gakobere ko opposite era okuwandiisa okufuna ndagamuntu ku kyagenda mu maaso era ndayo waneno Joel Ssenyonyi nga naye yewandiisa oba akola renewal. Kati ogenda kunnira ng'ogenze kukola ebintu bino wammanga either ng'ogenze kuzza bujja ndagamuntu yo kye bayita renewal, either ng'ogenze kutereeza ebyasoba ku ndagamuntu yo kulinza okubaako emyaka emirala amanya nga bagawandiika bubi n'ebimu ku bimu ebera byasoba okitegedde. Then ne wabeerayo n'oyo nga ndagamuntu yabula oba nga baagibba byebyo ebigenda okubeera nga
bikozesebwa oba okufuna empya mu ababadde tebafunangako ng'ogenze kufuna mpya nammwe babawandiika. Kati wano NIRA weerabulidde abakozesa ndagamuntu ng'omusingo naddala bw'oba wadde weewola ssente mu bamanerenda n'ogiteekayo bagamba tebagenda kutandika okubakwata. Simanyi banaabategeera batya nti ono yabaddeyo national ID ng'omusingo oba simanyi bagenda kubategeera batya bati kyobumanya bagambye bagenda kubakwata babateekengayo. Lwaki? Nti nga bw'olaba nti national ID eyo ebeerako ekifaananyi kyonna buli kimu naye ate ebeera property ya gavumenti. Nga bw'olaba passport nti gwe ogisasulira naye ate ebeera property eya gavumenti. Ndabye wano olunaku olwaleero still wabaddeyo okugenda mpozi ate mu kkooti nga Kiiza ono looya waabe Dr. Besigye ayagala bamuwe passport ye asobole okubeera ng'atambula. Ne passport bakyagimummye ate tosobola kutambula nga tolina passport. Kitegeeza nti passport ezitowa nnyo nno ddala, naye ate national ID ezitowera ddala kuba tosobola kufuna passport nga tolina national ID. Tosobola kufuna driving permit nga tolina national ID. Kakibeere kuggulawo account mu banka oba okufuna ssente mu banka oba okufuna ekintu kyonna nga tolina national ID. Kitegeeza ki? Ti national IDs temuzizanyisa, temuziteekayo nga misingo, sooka otegeere value yaayo, otherwise ojja kwekanga nga okuddamu ogifuna ssente nnyingi. Kuba nawulidde bano nga yakubulako oba $20 then waliwo n'abeetaano oyagala kutereeza byasoba $5,000. Kati ate togenda n'olimba naddala gweyo nga yabula wa mu system obeeramu. Mu system obeeramu oyinza okugamba mbu asiinaako bagenda kujjawo ng'okyusiza mannya but era still kusikiriza ku scanning ze bakola bascanning amaaso bascanning ebinkumu. Ezo scanning zijjayo ddala bulungi nnyo omuntu nga bw'afaanana. Kati wano wenjagala okulabira wano wenjagala okulabira ebitongole ebikola kuwandiisa amasimu UCC gattako n'ebitongole by'amakampuni eby'amasimu byennyini. Abafere batandika okutufera ng'essimu ezo okuziwandiisa tukozesa national ID. Kitegeeza ki? Nti omuntu bw'abanga yakozesa national ID yange okuwandiisa layini, singa akozesa essimu ye okufera n'ebintu ebirala muba musobola okumukwata kubanga mutegeera butegeezi nti ono okuwandiisa layini eno yakozesa national ID eno ye gundi nga mujja mu nkwata nga bambuuza layini eno ogimanyi? Nti ngimanyi oba sigimanyi, nga tweyongerayo. Tukooye ababbi abatubba, ontegeera, tukooye ababbi abatubba naye ng'ate bakozesa amakampuni g'amasimu. Weebuuza omufere ategeera atya nti simu yange kugenzeeko ssente? Oba ontegedde, ategeera nti kugenzeeko ssente nankubira amasimu. Kitegeeza babeera connected ne bannaffe mpozi ate ab'amakampuni g'amasimu. Good morning Uganda. Today we celebrate former Kabojja teacher gets 4 years in prison for attempting to sodomize people in school trip. Waliwo omusomesa ono w'e Kabojja baali bamukwata naye nga tebannamusalira. Kigambibwa yali agezaako okukabasanya abaana oba okulya abaana ebisiyaga nga bagenze mu trip, abatutte mu trip. Enno gye tutwala abaana baffe bannaye, abaana baffe balabira ebizibu mu masomero. Tetumanyi ddi lwe balitereera kati ate bibeere nga kituuse ku baana nga bato. Bannaye anti omwana omuto alowooza nti oba oli amuwa buwi keya, tamanyi nti oli keya gy'amuwa erina ekigendererwa. Oba ontegeera, omwana wa secondary kale ye aba atandise okwetegeerera, ne buno obwana bwa primary bw'atyo omusomesa w'e Kabojja
Imagine somero lya Kabojja, somero ddene nnyo lya magezi, somero diweebwa ekitiibwa ninga lina abasomesa bwe batyo. Ogenda n'owulira ebisiyaga nga tebiri mu somero buno, wabula biri mu masomero g'owa ekitiibwa n'ogaba bannaye. Tuli ku ki? Byewuunyisa bwewuunyisa yenewe. Byewuunyisa bwewuunyisa wenewe. Former chairperson of the General Court Martial, Frederick Tolit, has been nominated to contest for the NRM flag in Chawa East constituency, Kitigumu district. He will tussle it out with Foreign Affairs Minister Okello Oryem, who was also nominated last week. Hey, kati bulira. Koti Martial twali tulowooza nti oba oli awo y'abantu abali Newto. Yekina abasajja kibakubira nagamba eyo kooti olw'okubeera ng'etiisatiisa. Kati wuno yali chairman waayo agala kwesimba ku kadi y'NRM. Oba okitegedde. Ekkooti zo ziribeeramu ddi abantu abali Newto. Wuno n'omulala, former spokesperson of Electoral Commission, Jotham Taremwa, has been nominated to contest on the NRM primaries as the flag bearer for MP of Nyabushoji constituency in Chiruhura district. Yali akolya Electoral Commission gye bagamba nti eri free and fair nga mwogezi waayo ne kati wuyo mumulaba. Adag abasajja bano batabbu balinga brothers before. Kitegeeza ebintu bingi ebina okusuusibwa mu constitution yaffe. Engaba y'emirimu naddala. Abantu ababogerera ebitongole, then ebitongole by'Electoral Commission birina okubeera nga tebirondebwa president. Oba kitegeera nga tebirondebwa president. Nga kale oli abasobola okujja ne basaba emirimu, bwe basaba emirimu oba parliament ne ba vetting. Tetugaana NRM eyinza okuba yesinzaamu abantu abangi mu parliament nga bajja vetting abantu abo babawe, but still era abeeramu ne kali nti omulimu guno nasaba musabe kankolireko olw'olumu abantu ne bw'aba akimanyi wali ndi president ye mukama we agamba guno nagusala bwenti nga ngwa mukama wange nagusala bwenti nga ngwa mukama wange ne bwa akimanya nti wali wajja beera abaka parliament abajja omubuuza ebibuuzo oluusi atyamukko n'akikola nga kiri fair mumpola mpola. Anyway, saagala kubeera mpozi nga ate nsukka waneno mpozi embwa zizikudde limbo emubende abasituuze basattira abaayi kiki kyadde kiziikiddwa mu limbo ekyo ekyatutteyo embwa kubanga ssebo. Anyway, bibuuzo bingi ansa ntono. Mbere bulungi mweraba.